Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya na dobozi nze Ibrahim Mukasa mbanirizaako ku The Business Mind wano ku Extra Digest. Era nga nkugamba nti programu yaffe eno etunuulira bya business. Era nga programu eno emanyiddwa nga The Business Mind eteebwamu ssente aba logical motivators nga kwotadde ne Caplog Financial Consult. Banoonyeko ku Facebook oba ku kibanja kya www.logicalmotivators.com ye website yaabwe logicalmotivators.com. ate nga still abalala bateekamu ssente beba Caplog Financial Consult era nga nabo osobola okubanoonyaako ku kibanja kya internet oba ku kibanja ky'omutimbagano Caplog Financial Consult. Companies ebbiri ziteekamu ssente. Izo company ebbiri zitunulira nnyo omutaka ono ebyensimbi era nga buli olunaku olwa Sunday n'olunaku olwokusatu tuba n'omukulu chrislule omukugu mu bya business. Olunaku olwaleero on this beautiful Wednesday leero olunaku lwakusatu nkugamba nti tulina chrislule mu programu yaffe The Business Mind tuteebwamu ssente nga bwe nkunyonyodde aba Caplog Financial Consulting nga kwotadde ne Logical Motivators. Olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ekigambo entrepreneur oba entrepreneurship, okutonda emirimu oba okutandika emirimu oba omutonzi, omuntu yenna atonda emirimu oba okutandikawo omulimu oba omuyiiya, omutetenkanya, omugezi, kakensa, kafulu ayiye ekintu ekitabaddeewo bade kibeera kya mugaso mu nsi eno ne kibeera ng'abantu bakiganyulwamu nnyo. Tujja kuba tutunuulira yaani obeera otya entrepreneur, twawula tutya entrepreneur n'okutandika business. Twegateko ku The Business Mind wano ku Extra Digest. Nkwanirizaako Chris. Sabo nange neesimye okubanga musazeewo ne tubanga tuddamu era okusomesa abantu baffe sanyuse ate mu kanyoomero ka Business Mind okubanga musazeewo ne munkomyawo. Yeah. Onakola lero njagala tusooke tutunuulire entrepreneur oba entrepreneur. Kisinziira buli muntu gye yasomera. Omanyi okusoma kuno ffenna kibeera nti kusoma naye gye biggweera osomye otya era ofunye ki mu kusoma. So tusooke tutunuulire ekigambo entrepreneur, okutondawo emirimu, okugunjaawo ekintu ekipya kyeki. Okusooka neeyanziza nnyo era njagala kwebaza omulabi waffe okubanga asazeewo okwekuumira ku WOLOKOSO Extra Digest era nenkubiriza n'abo bonna ababadde tebannaba kusubscribinga ku page eno bagende wansi awo bakoonewo basobole okubanga ebintu bino babifuna olwokusatu ne ku Sunday. Yeah. Okugenda butereevu ku kibuuzo kye ekya entrepreneur yaani oba omutonzi oba omutetenkanya oba oyo agunjaawo ekintu kirabaddeewo oba ayongera omutindo kwekyo ekibaddewo naye ate n'akyambaza nekirabika bulungi oba nekifaanana bulala. So mu bimpimpi entrepreneur ayawukanira ddala ku business owner, ayawukanira ddala ku self-employed era ayawukanira ddala ku businessman. Nti entrepreneur mu lulimi olwaffe luno Oluganda omuntu asobola kitegeera nti ye muntu agonjaawo ekintu ekitabaddeewo n'akireeta n'akiteekawo naye ate nga kigezaako okubaako ekizibu kyekisolovinga oba ne kiba nga kirina ekizibu kyekigonjoola oba nga entrepreneur ali mu kwongera kulongoosa kyasanzeewo kubanga kirabika nga kijja kusobola okunyumira abalala oba okutereeza obulamu bw'abalala. So eyo yenjawulo etera okubaawo. So nga omuntu bw'ojja n'omwogerako okwo nga ye businessman yoyo omuntu asuubula ebintu oba n'afuna ebintu ku mulala n'abaako wabikuumira akaseera akagere n'abaako akasente kayongeramu n'afunawo akasente. Oyo aba talina kizibu kyasolovinze oba aba talina kizibu kyajjeewo wabula abeera akozeseza ssente ze n'abaako byafuna n'abaako wabikuumira n'ateekawo ko extra charge omuzungu gy'ayita profit n'alyoka akola ki asobola okufunamu. Omuntu ali self-employed ye muntu akeera ku makya n'agenda n'abaako ebintu byakola nga bimusasula lwatabaddeewo bizinensi ye era tebeerawo. Oyo abeera self-employed ye yabeera bizinensi ye. Entrepreneur
oteekwa okuba nga ebintu bino byonna ebiri mu bintu ebirala nga ggwe obimanyi. Entrepreneur oteekwa okubeera ne marketing skills, entrepreneur oteekwa okubeera ne sales skills, entrepreneur oteekwa okubeera creative, entrepreneur oteekwa okubeera innovative, entrepreneur oteekwa okuba nga omanyi IT wo ali mu company yo, entrepreneur oteekwa okuba nga osobola okukola okuclosinga, entrepreneur buli kimu oba osobola okyekolera. Sinakindi n'amateeka gennyini agatwala business gy'olimu oba gy'okola nagwo oteekwa okuba nga ogamanyi. So kikuyambako buli lw'obeera ng'oli entrepreneur okuba nga ebintu bino byonna obimanyi. So nga ne lw'otaliiwo ne lw'otabaddeewo bizinensi eba esobola okuba nga etambula era ng'egenda mu maaso. Abatulaba balegadde okumanya enjawulo eriwa wakati wa business owner, entrepreneur ne business proprietor. Enjawulo eriwa nti tulina entrepreneur atandikawo agunjawo ekipya, tulina business owner nti natandikawo business yange, ne tubeera ne gwe bayita business proprietor eyatandika business. Enjawulo eriwa kwabo abantu abasatu. Kakati ekibuuzo ekyo nkyeyanziza. Entrepreneur lwaki tumuyita tutyo nti mutonzi? Ye buli lwatambula bw'ati n'amaapinga mu bantu batambuliramu ne mu bitundu mwatambulira ayina ebintu byalabanga ebizibu. Era mu DNA ya entrepreneur temubeeramu kwemulugunya, temubaamu kukaaba, teyeetaaga self pity, teyeetaaga kusaasira, tebeera complainant. Okwemulugunya ng'oli entrepreneur okwo tekubaamu. Entrepreneur ye muntu atunuulira ekizibu ng'ayina waakisanze n'asala amagezi n'afuna obukujjukujju n'anoonya butya bw'asobola okulaba ekizibu ekyo ng'akijjawo. Njagala kuwa ekyokulabirako. Ffenna mu bulamu obwa bulijjo mu Uganda twagala amasannyalaze era tugakozesa. Kati entrepreneur buli lwatunuulira amasannyalaze n'ayita mu bifo ebirimu blackouts ennyingi. Mu kifo ky'okwekubagiza n'okunenya gavumenti lwaki tennatuusaawo masannyalaze. Omanyi ye ebirowoozo by'abeera nabyo atandika okulowooza mu ngeri endala gy'asobola okuyambamu abantu bano abatannafuna masannyalaze ne baba nga baaka bakyajinga amasimu n'ebintu ebirala. Agenda okutunuulira alternative sources okugeza solar energy. N'agamba abantu bano singa mba ndeese solars wano nenzibaguza ku bbeeyi ensaamusaamu sisobola kujjawo kizibu kya nzikiza oba sisobola kujjawo kizibu kyakuba nti amasannyalaze gagenze bizinensi zaabwe ne zibeera mu nzikiza. Kati omuntu ajja ne solar okujjawo ekizibu ky'enzikiza oba okutataaganyizibwa ng'omuntu abadde alina bya printinga, omuntu abadde alina ebintu byakola amasannyalaze ne gagenda kompyuta ne zivaako, olwoyo gwe tuyita entrepreneur. Azze n'alaba ekizibu ky'enzikiza n'ajja n'akisootinga. Ekyokulabirako ekirala kye nsobola okuwa kya bodaboda industry. Nti mu ggwanga era economy yaffe eya Uganda tugiyita bodaboda economy. Ne bw'ogenda Embaale, ne bw'ogenda e Nakapiripiriiti, n'ogenda e Rakai, n'ogenda mu Busoga, buli w'otuuka mu trading center identify esooka okulaga nti kati okyali Uganda. N'obwoba tonnasala boda osooka kulaba bodaboda kuba ziri buli wamu. Bodaboda ezo lwaki ziri buli wamu? Nti gavumenti yaffe oba n'abantu abalala balemererwa bo bennyini okwezuula amaanyi g'abavubuka bano abagenda mu bodaboda kuba mind you bodaboda zirimu ebiseera ebisinga basinga bavubuka. Kati balemererwa okumanya amaanyi g'omuvubuka gasobola okulaga n'omuvubuka naye n'alemererwa okuzuula amaanyi ge asobola gateekawa ne gagasa. Kati omuntu bw'atunuulira bodaboda nga mulungi okwemulugunya agenda kwemulugunya era bodaboda ziri buli wamu ate bakola batya be basitula ababbi. Entrepreneur buli lwatunuulira boda ebeera opportunity. Entrepreneur buli lwatunuulira bodaboda amanya nti kati boda eno singa abantu bano mbakolamu omulimo ne mbafunira ekibanja ku mutimbagano ng'omuntu bw'aba yeetaaze boda tava wuwe kutambula kujja ku kkubo n'aba ng'ateekamu buteesi wano ennamba owa boda n'ava ku kkubo n'ajja n'ankima. Entrepreneur alabyewo ekizibu nti abantu abatambula babeera inconvenienced okuva ewaabwe n'ajja ku kkubo boda emutwale. Saasobola okukozesa essimu ye n'ayita kavumo owa boda n'ajja n'amutwala. Oyo entrepreneur. Buli w'olaba ekizibu wonna era njagala kutunula mu kamera ngamba omuvubuka wange yandaba. Bw'abanga tayiganga njawulo eri wakati wa mind you omuntu akuba chapati, omuntu ali mu kaduuka, omuntu ali mu mabajjiro, omuntu abo bonna ba businessmen. Omuntu asuubula ebijanjalo, asuubula kasooli, abo bonna bagwa mu ssa lyabwa businessmen oba ba business women. Ene waffe mu entrepreneurship tetubateekayo. So tuweke examples aba entrepreneurs. Era nga bwe mbadde nkyakugamba nti entrepreneur buli w'olaba ekizibu
ekyokulabirako ekirala kye nsobola okuwa nga kiri Uganda wano buli lw'otunuulira kasasiro ku street z'e Kampala ng'oli entrepreneur otandika okulowooza butya omuntu gy'asobola okukwata kasasiro ono kuba bw'amala okusoloozebwa bamukwata kasasiro oyo ne bamutwala either ennamboole oba eri munda mu kiteezi ne bamusuulayo. Kasasiro oyo abeeramu obucupa, kasasiro oyo abeeramu ebisaaniiko bino eby'endagala, kasasiro oyo abeeramu ebipapula, abeeramu toilet papers. Ebintu ebyo byonna musobola okubirecyclinga ne mubaako product endala gye mubikolamu. Kasasiro n'ekivundu ekimuvaamu omuntu omulala businessman bw'abiraba ekyo kifuuka kizibu gy'ali oba n'omuntu omulala. So nga entrepreneur buli lwalaba kasasiro oyo alaba opportunity nti wano nsobola okukuŋŋaanya kasasiro ono mu kifo ky'omutwala ekiteezi ne mmusuulayo ne mmugjamu bino bwe mmala okubijjamu bino kubanga this is a polymer bwe mmala okugjamu akantu kano genda nkakyuse nkajjemu ate obukebe obulala mwe nsobola okusiba ebintu ebirala nga wadde bakadispose nze off. So entrepreneur buli lwolaba ekizibu kyonna oteekwa okubeera omwegendereza nti buli lwolaba ekizibu oteekwa okubeera omuntu omukalabakalaba nti ogonjawo solution era ye entrepreneur ekimuleeta ku board kubeera kusolvinga biki bizibu. Entrepreneur ekirala kye nsobola okwongerako nti mu business ezinaddala zino endala ennene eziri mu monopoly mu byempuliziganya mu byokunywa mu byemmere entrepreneur wabeera mwegendereza nnyo oteekwa okwekweka ennyo abantu bano abanene obutakulaba nga ovaayo. Ekyo kyekyawula entrepreneur ku businessman. Businessman genda osuubula ekkooko ku stockist gwe basuubuza abakkooko naawe ojjewo otwale mu kyalo otunde ofuneko amagoba. Entrepreneur bw'oba ovaayo ng'olina product endala gy'otondawo gy'osuubira nti eyinza okubeera alternative eri sooda oyo oteekwa okubeera omwegendereza abantu bano abanene ne batakulaba ng'ojja bw'otakikola bagenda kukusuula batya. Wali oŋŋaanya okuwa ebyokulabirako eby'abasajja bali abazungu naye abasajja abo mbaagadde nnyo nti ebintu byabwe engeri gye babikolamu ne biographies zaabwe baziwandiika ne tuzisangawo ne tuzisoma ate ne zituwa ebyokulabirako. Companies zino ennene bwe zikuzuula nti ojja bakunoonyerezaako nnyo ne bagamba omusajja ono aleese sooda amutunda siringi 10 naffe tumutunda siringi 10 tusobola tutya okumulemesa akatale n'agwa n'addayo n'afuuka businessman ne tuba nga ffe tumusuubuza sooda waffe n'amutunda n'ajjako 10. Bo kye bakola okimanyi kubanga abasajja bano abanene mu chain yaabwe mu value chain yaabwe bo ba owninga source teba owninga product. So nga gwe bw'obanga ojja ovaayo oli entrepreneur obeera owninga product naye nga to owninga the entire value chain. Oba ekyo okifunye bulungi. Nkitegeera. Omuntu akola toilet paper tugenda kumanya zivaawa. Toilet paper baziprocessinga bazijja mu logs ziva emiti givaawa basimba misimbe. Kati buli lwobanga ogenda kuvuganya n'omuntu akola toilet paper nga munene ng'aludde mu business emiti yagyesimbira between okusimba omuti n'ogusala guveemu toilet paper wakati wano wonna yafugawo yamanya bwatya bwazanya ne prices ze okusobola okulaba nga toilet paper n'agikuwera ku ssente za wansi. Kati gwe bw'oba ovuddeyo ng'oyagala kubeera entrepreneur naawe okole toilet paper ogitunde ssente ze zimu naye gwe toyina kibira toyina machines zisala miti n'abakozi abali wakati awo toyina gw'oyinako wabula gwe ky'olina ye finish product gy'olina nga toilet paper. Kati omuntu ono singa akuzuula nti ojja ogenda kubeera wabulabe eri akataleke asobola okugenda ku source n'ayongera n'akendeeza ku miwendo gy'abadde akozesa toilet paper eno n'agisala ebadde ey'olukumi n'agitunda 450. Kati gwe Ibra abadde atunda toilet paper siringi 10 definitely oba olina kugwa bugwi. Logical motivators nga kwotadde ne Caplog Financial Consult be batuteekamu essente era nga oli ku The Business Mind wano ku Extra Digest tuli n'omukulu chrislule. Chris, lastly nga tuwunzika omuvubuka atandika obutandisi ali ku kyeyo Middle East ali ku kyeyo mu America ali ku kyeyo mu South Africa ali ku kyeyo mu America y'amaserengeta n'amambuka ali ku kyeyo Bungereza ali ku kyeyo mu Scandinavia wonnaawo ali ku kyeyo mu Rwanda lwa Gaza wonna bannayuganda abawangalirayo. Afuusa atya entrepreneur omuvubuka atandika ne resources entono ezisookerwako era yali tunuulidde bintu ki
ebiyinza okumuyisaawo okufuuka entrepreneur ku resources ntono nnyo ku kasente kaakekyeyo. Sebo neyanziza bannaffe abo baganda baffe abo abali emitala w'amayanja naye nga nabo bagezaako okulaba nti babeezaawo obulamu bwabwe n'ebintu ebirala. Sigenda kubasalira musango naye kyendowooza okusookera ddala nga sinaba kuddamu butereevu kibuuzo kyo nti omuntu ng'obadde tonnalowooza ku kintu kyonna kyakubeera entrepreneur, waliwo ebintu by'oteekwa okuba ng'omanyi nti bigenda kubaawo. Era abantu abajja mu ofiisi ewange nga baagala bbawa amagezi kutandika kukola bintu bino, nyina ebibuuzo byange bye nsooka obbabuuza bye bino wammanga. Nga tonnaba kubeera entrepreneur, nsooka kubuuza oli mwetefutefu okusula ku njala okumala ennaku 2 nga tolidde ng'onywedde mazzi gokka? Ansa n'agimpa. Ne mugamba oli mwetefutefu okubanga wooli mu kusula olwaleero ogenda kwerekerezaawo batwalewo? Ansa n'agimpa. Ne mugamba oli mwetefutefu okutambuza ku bigere okuva mu kibuga okudda ewaka gy'osula? Eyo nayo ansa n'agimpa. Ne mugamba oli mwetefutefu mikwano gyo gyonna okukukyawa osigale bwomu? Ansa n'agimpa. Ne mugamba oli mwetefutefu mukyalawo okuba nti agenda kudduka kagende? Eyo ansa n'ogimpa. Ne mubuuza oli mwetefutefu okuleka by'obadde okola by'obadde ojjamu ekyokulya n'osalawo otambula olugendo luno? Ansa n'agimpa. Bwe nkebeera nga bokisi ezo zonna sintiikinge, nkugamba bino byesonyiwe tojja bisobola. Byonna by'oba omubuuzizza. Singa bokisi zonna totiikinga yes, nkugamba bino byesonyiwe, genda okole birala. Mu entrepreneurship nakugamba nti entrepreneur ofaananira ddala n'omusibe. Bw'obanga oyagala okufaanana entrepreneur, mulimu ebintu by'oba omanyi sure deal nga bigenda kukubaako. Eyo sure deal tewaliwo muntu agonjaawo oba atataaganya nze gwe mpita disruptor. Asanzewo ekibaddewo najja nakidestabilizinga n'agonjaawo ekirala, abantu n'abawa alternative means n'atayita mu bugubi. Kakati ebintu bino bw'obanga tosobola kugumiikiriza bibeera, entrepreneurship tujja tumwesonyiwa. Kati bannaffe abo b'oyogeddeko bambi abali emitala w'amayanja, akasente kaabwe bambi ka bulumi nnyo. Era mpulira bubi nnyo ng'abantu baffe abo baweereza akasente e Uganda ne katakola bye kayina kukola. Era nze nnumwa nnyo omuntu ali ku kyera njagala ontunulemu ondabe. Tokolanga ensobi n'okwata essente zo ng'ozikoze mu muzira n'ozisindika e Uganda bakutandikirawo bizinensi. Kino kiri open to debate. Ebitundu 95 ku buli 100 sente ezo bwe muzisindika tezikola bizirina kukola. Entrepreneurship ono omwami ennaku zino alina ekigambo kyatera otugamba okwebeereramu. Entrepreneurship, entrepreneur oteekwa okwebeereramu. Oteekwa okuba ng'omanyi nti sente zino ndi muziteekawo wendi ngenda zigoberera okuva ku 10 ekisooka paka ku miliyoni zange 2 zenzize nazo. Era ojja kwesanga ng'abantu abo baweereza ssente bw'akomawo wano e Uganda bambi ne bye yali ayagala okutandika era okukola agenda okujja wano ng'ebintu ebyo tebikyasoboka, obanga yabitandika bubi, obanga yabikola nga ssente ze zonna zaafa. Kati amagezi ge nnyinza okuwa abaganda baffe abo, amagezi gano gembawa si gankomeredde, era nkimanyi nti bagabawaako dde oluusi ne gakola oluusi ne gatakola. Naye oyo yekka nze ku bantu 10 nnoonyaako omu. Ekyendamu 9 ne bwe batakola kye ŋŋambye sifaayo. Nze njagala kaatya sente zo zino bw'omala ozikuŋŋaanya ziteeke mu kye bayita safe deposit. Sente zo bw'omala okuzissa mu kye bayita safe deposit, tambula oleke by'obadde okola ojje ddala kituufu bw'obanga entrepreneurship akuli mu musaayi, sente zo zino olyoka ozitandika ozikozesa ng'oli nazo oleme kwawukana na sente zo. Kubanga waliwo enjogera ennaku zino egamba nti omusiru yayawukana ne sente ze. Bw'okwata ota sente z'ofunye mu muzira n'oweereza anko mbw akuzimbira obuyumba bw'abapangisa, tobalaba abakomawo wano nga bakaaba byazimbye bya busiru, sementi tebamukozeseza, balina bibumbabumba n'ebintu ebirala. Gwe wali oyagala nyumba ya $5,000 azimbye obuzigo bwa $5,000. Olina obuzigo 3 ku $5,000 ya $1.5 Ezo sente ogenda zikozesa kinga expenses zo za $1.4 osigaza $10,000. Entrepreneurship ayina kuyambako ku making sure nti olina abantu abalala bowo emirimu n'ojjawo expenses eziri awo wakati ate naawe n'obaako obulamu bw'abantu abalala bootereeza. Bw'obanga otunuulidde entrepreneurship wa lifestyle, kugulayo kamotoka awo BMW, ka Mac X n'emmotoka endala, sigambye nti emmotoka ennungi mbi.
kuba nange nzaagala era nzikozesa era nzirina naye oteekwa kuba na mmotoka ezo ng'omaze kunywera kusimba mirandira ate mmotoka eyo n'ebintu ebyo ebirungi nze gwe mpitarakizale talina kugulibwa ku capital talina kugulibwa ku sente za bizinensi ayina kugulibwa ku magoba agali generated by assets ze watandika nazo oba ze wagula ng'okozeseza sente ze watandika nazo nkaddemu bw'oba olina ebintu byoyagala ebyokwewunda n'okwegera byoyagala okugula biteekwa okugulibwa ku assets z'otandisa nazo okugeza singa mbeera n'ennyumba zange zabapangisa nga zimpe $45,000 omwezi okumala emyezi 3 ezo zibeera $135,000 $135,000 bwe nvugako emmotoka eyo $8,800 mba sina nsobi gye nkoze kubanga mbeera nguze ku magoba aga asset gye nayinvestingamu so nga ate singa nkwata sente za bizinensi zeri mu kugeneratinga ze nnyina okuzzaamu nenzigulamu emmotoka olwo mba nfuusa oli omwami gwe naggamba enjawulo ebaawo nti obeera obbye mu bizinensi yo teri agenda kukusiba naye bizinensi gy'oggyemu omusaayi ogwino gitambuza era ebeeteeka okugwa couple of financial consult ne logical motivators batuteekamu essente wano ku the business mind ku extra digest omuntu akedde ku makya afuuse entrepreneur akoze byakoze birabikako tulina kye bayita capital ne tuba ne kye bayita profits waliwo ne kye bayita record keeping tutunuulira amagoba tutunuulira ensimbi ezitutandisa bizinesi ne tutunuulira n'okukuuma ebyogera ku business yaffe oba enzirukanya ye business yaffe oba ennyingiza yaazo business ezo abantu abatulaba baali agadde okumanya omuntu akuuma atya capital n'atafa omuntu azannya atya n'amagoba gano bizinesi n'etakalira omuntu akuuma atya ebyogera ku bizinesi nga gye biggwera asobola okutrackinga n'okuyimirira nannyonnyola abantu nti omwezi nkola essente bweziti n'enfulumya bweziti n'ensaasanya bweziti era loosi nakola bweti kye bayita record keeping okusooka ibra neeyanziza nnyo ekibuuzo ekyo infact ebadde entabiro nze nkyeyanziza nnyo kubanga abantu abasinga bakaluubirizibwa nnyo omulundi guli nali nkugezaako okulaga nti entrepreneur waffe ono ennaku zino ezisooka olw'9/9 zitera okubaamu ebizibu bingi era zikaluba nnyo kati ennaku ezo olw'9/9 nali nze mpadde amagezi era nga mpabula sisalirawo bantu oli ayinza okwesalirawo okusinziirayo bw'aba akirabye ennaku zino ezisooka ezo olw'9/9 tubeera tuli mu kufunira capital waffe ono gwe twatandika naye tubeera tuli mu mufunira base oba emirandira capital waffe ono bw'amala okutuula n'anywera ono ye tavaako yadde 10 kitya bw'oba otandise ne capital wa $3,000,000 tugeze ng'otandise nazo okuva mu banka noziwithdrawinga nga cash nojja n'ozisa mu business ne zitandika okukola singa oddamu n'ofuna $1,30,000 nga zizze zijja ku magoba mu byonna by'obadde oteekwa okukola nga tonnaba na kulowooza kuzzaamu ssente zino ogenda kusooka okwata $1,000,000 zaffe zino 3 ze watandika nazo osooka ozizze ku account ontegedde bw'omala okuzza ssente zino ku account ebizinensi eno tuddemu tuddukanye ezivaamu zonna nga zisinga ku $1,300,000 ge watandika nazo mbadde nkusaboddemu ozinvestinge capital waffe ono gwe twatandika naye aba yeetaaga support kyova olaba nti fene e Buganda bw'obanga oli mulimi ekitooke bwe kibanga kiri mu kuvaayo nga kikyali abaana bano be kizaala abasooka tetubatemako tubalekawo mu luzungu bakiyita pruning nti obeera okittira kiri ekitooke kisobole byonna obutakompitingira amazzi gali mu ttaka naye abaana bano be kizaala abo abasooka tubalekawo wattu tetubatemawo kati ekyo bw'oyagala okigeraageranya obutereevu ne capital waffe oli bwe nkugambye nti sente zino bw'oba ozizzeeyo n'oziinvestinga n'ozissa mu bizinensi amagoba gaffe gonna ge tusooka okufuna nga genkanankana ne kye twateekamu ezo sente olina okuzizaayo mu banka capital waffe ono gwe twatandika naye asobole okufuna embavu lwaki nkugamba bwe ntyo bizinensi yenna gy'otaddemu capital bw'omala omufuna n'omugyamu n'omulya egenda kuba tekyalina mirandira era kibuyaga bwajja kibuyaga gwe njogerako mu bizinensi yaliwa byebintu nga recession economy ekola bubi ebintu by'obadde otunda biflopinze ku market n'ebintu ebirala era abantu abakozesa eyo enkola ng'etali eno gye njogeddeko ebiseera ebisinga ennaku zaffe zino olw'9/9 awo tebasukkawo era obawulira nga banyumya bizinensi nagitandika naye emyaka 2 olwayitawo neegwa munange bizinensi tegwa people give up
business nga yo tegwangako business ebeerawo wabula ffe emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe gitendewalirwa ne givaamu ng'obulumi bw'oyitamu ng'okola business eno tebukyasobola kusustaininga business eri tolya tonywa osula bubi omukyala agenze motoka bagitutte n'ebirala kati obulumi obwo bw'obuteekako n'okuba ng'oli mu kupushinga ekintu ekitatambula ebiseera ebisinga olemererwa n'ogamba nedda bagimpeemu ssente egende amagoba profits amagoba mu business gayina kukwatibwa gatya business yonna ng'ekolebwa akantu kano nsanyuse nnyo nti okambuuzizza kubanga abantu abasinga wano we wali okusoomoozebwa kwabwe amagoba ga business kati ffe abali mu byenfuna kyova olaba nkugamba nga tolina business yonna gye waakoze sooka ofune omuntu ategeera ebyenfuna bw'omala omufuna akulambike nga tonnagiyingiramu lema genda ku lutalo nga tomanyi bwe bakozesa mundu kyangu nnyo amasasi ago okuddira kubanga tomanyi bwe bakuba ojja genda okushuutinga lidde ku mutima okke wansi naye mu byenfuna toyingirira business muve mu bintu by'okugamba mbu mbadde ensomesa kati obusomesa mbusuddewo njagala genda mu entrepreneurship nedda ssebo tonoba eri ate n'ofumbirwa wa muntu mukubi wa miggo ng'ekikunobezaayo eri babadde bakusooza oba bakuvuma eno gyozze wakambwe nnyo obulumi obuli obusinga n'eri gy'odduka mu entrepreneurship si kiddukiro ky'aboonoonyi nti eno biganye kanzira eno no eno tugikozesanga it is a form of self expression wano tulekawo omukululo gwaffe bintu ki bye tukkiririzamu bye tusobola okulekera abalala n'olw'ensonga eyo amagoba agava mu business kano mukakwootinga ennyo naddala abali mu business kano mukakwatire eddala buli magoba g'ofuna bwe gibeera emitwalo 10 oba emiliyoni emu oba emitwalo 10 gyako 30% eyo ye principle tombuuza kitabo kimu nagisoma kuba nsomye bingi ate ngikozesa mu business zange ez'enjawulo zennyina kuba abatulabe eyo bagamba oyo ayogera bwogezi naye tabikola bino ebintu byenjogerako mbikola bwe bulamu bwange nze okuka buli lunaku olukya ku nsi essaawa 10 ez'ekiro seetaaga alamu nze settingi yange eri mu mutwe buli ssaawa 10 ez'ekiro mba nnyina okuba nga nze okusa essaawa ezisooka 2 zibeera za kwetereza kwesomesa kuba bino ebyogenda mu kirasi n'ensoma ebyo certificate twateeka eri tebikyalina makulu wabula nze kye neeyigiriza era kye nsoma ekyo kye mmanyi nti kye kiyinza okuyamba omuntu omulala 30% ye principle ku buli magoba gonna g'ofuna bw'omala okufuna 30% guno gwe musaayi gwa business guteekwa ogiddamu 30 ku buli 100 ku buli 100 30% gy'ofuna eba erina okudda mu business 70% esigaddewo eyo tujjako 40% omuzungu gyayita emergency fund eyo eteekwa okuvaako nayo n'obaako woogiteeka bwe njogera ebintu bano baŋŋamba ebyo tebiri practical tebisoboka kukola era ne bwogenda mu reality tebisoboka kukola kubanga temulina discipline wali olabyeko omuntu agenda mu jimu ng'ayagala kuzimba bunyama n'akolayo ennaku 3 n'amayisaawo weeks 2 n'alyoka dda kyewazimba kivuddewo n'okomawo mulundi omulala mbw atoyagala kussaako kanyama there has to be discipline mu bintu bino byonna bye tukola that's why mu kitabo ky'omwami kye bayita Outliers Michael Gladwell kitabo ekyo era Malcolm ekitabo ekyo bwe baba abatulaba bakirabe era bakigule naddala aba entrepreneurs abali mu business ayinamu ekintu kye bayita 10,000 hours nti buli kintu kyonna ky'okola oteekwa okubeera ne discipline dedicating era committing essaawa omutwalo mulamba ng'oyiga ekintu ekyo nga tonnaba kikola omutwalo mulamba nze nga sinajja mu kamera zino okusomesa abantu bino ebintu bino natandika obisoma nga nyina emyaka 18 era ebintu byemmanyi ebintu bino nga sinaba bisomesa nasooka bigezesa n'embikola era services ezaffe ezisinga tuzigabira bwereere abantu tuzibaweera ku bwereere kuba abaliyo bagamba asomesa tusobola okugenda mu ofiisi atubbe tuleeta ssente zo bwereere kuddiza abantu tubalaga ebintu bino bisobola kukola bitya kati 40% eno ng'omaze ogifuna giteeke ku emergency fund bw'omala ogiteeka ku emergency fund eno yabigwa tebiraze recession akubanja mwana akoze atya alwadde n'ebirala kuba ebyo biteekwa okugwawo nga tobiraba ezo ze bayita external factors ezikutataganya n'otakola bintu byo bulungi nga bw'olina bikola tusigaziza 30% eno sente ezo eziba zisigaddewo ng'omaze okuggyako biri 70% kuno kwolina okujja ebintu ebitonotono ebikuyisa mu bulamu obwa bulijjo kubanga olw'okubanga oli entrepreneur togenda kuyita bwereere teekwa okubeera ng'oyambalako engoye ez'abantu teekwa okubeera ng'osobola okujjawo ebintu bino eby'obulamu obwa bulijjo ne bivaawo oyo 30% muzannyiremu nga bw'okola ki
nga bw'oyagala. Naye nze kye mmanyi entrepreneur 30% eno tagenda kuganya kubeera mu ejalabi era tojja kwejalabya olw'ensonga ziba zisigaddewo ntono. 30% ogiziza mu business, 40% ocreatinze emergency fund. Buli muntu yenna ndaba okujjako yateetaga financial planner. Mu bulamu bw'oteekwa okubeera ne ka 40% mindset. Ako kalina okubaamu ke kajjawo ebintu n'otatawanya mikwano gyo. N'ofuna akazibu ka mitwalo 10 n'okubira Mwami Lukwago n'okubira Idris n'okubira ani bannange nno bankutte bannange mutuka ntomedde ebyo ebintu oteekwa obyejjirawo okusobola okusigaza emikwano egy'empeke. Last nga tuwunzika njala tutunule kye bayita record keeping. Businesses zonna ibula era ngenda kukiddamu omulundi ogusemba. Gwe bw'oba oyagala kuyingira business ngwe ebitabo oyagala bitunulamu omwaka nga guweddeko eno tojjaayo mu entrepreneurship. Beera yeeyo gy'obadde. Beera mu busomesa bwo, beera ku mulimu gwogwo gye bakusasula miliyoni ze 3. Feno gye tuli. Ensonga eriyo oteekwa okuba ng'ebitabo byo bitambula bulungi nnyo. Income statement yo nga nnungi nnyo ng'ogigoberera bulungi nnyo, ne balance sheet nayo ng'ogigoberera bulungi nnyo, era ebintu ebirimu byonna ng'obimanyi. Era bw'oba ng'otandise ebintu bino business eri mu mateeka. Andaba eyo saagala agambe ekibaleetera okubanga ebitabo byabwe bino tebabikuuma oba records zaabwe zino tezibeera nambulukufu. Ffe twagala nnyo okukola business mu nzikiza olw'okubanga twewala okusasula omusolo n'ebintu ebirala. Nze sijja kusasula musolo gwabwe ogwo mungi. Bw'onaaba toyagala kusasula musolo legit business nayo giveemu. Kubanga legit business bagiwa omuntu amanyiddwa mu mateeka. Kino tekiriiko government ki. Kubanga omuntu omulala, how do you contribute to the community gy'otasobola kutuuka na product yo? Through taxes. Oba zikoze kyoyagala oba zikoze kyotayagala, giweeyo olinde gavumenti gy'owagira era gwe gy'omanyi eribikola esobola obbikolera, naye nga gw'okoze obuvunaanyizibwa bwo n'okola ki? N'owaayo. Kati ebitabo bino okubikuuma obulungi, nze njagala okukutegeeza mu businesses zange zonna ze nnyina mpandiika buli kantu konna. Era buli kantu konna nkamanyi bwe kalina okutambula mu business. Manyi loosi gye tukola, manyi we tukolera amagoba, manyi marketing sales mmeka ezikoleddwa, ebyo byonna ebintu biteekwa okubeerawo. Era gye tunaagenda tulaga eyo nja kubaako systems z'embalaga ezirecordingira ddala bulungi nnyo buli ssaro yonna gy'okola ng'egenda butereevu mu system. Kyebalansinga kyokka record keeping kye kimu ku mpagi eziyimirizaawo era ezibeezaawo business ng'omanyi obunafu bwo gye buli, omanyi amaanyi go gye galaga, omanyi nawa we weetaaga okwongera okuteeka. Kuba bw'oba tolina record keeping tosobola kumanya maanyi go gye gali mu assets mabanja ameka g'olina, baani abakubanja. Mu kifo ky'okuggyako essimu ne weekweka n'odduka. Recordinga wansi ebintu ebyo ebikubanjibwa. Oteekewo strategy ebintu bino mbijjawo ntya, mbisasula ntya, nsobole okulaba nga business yange esigala ng'eri afloat. Logical motivators ne couple of financial consult batuteekamu essente wano ku The Business Mind. Ibrahim Mukasa gemanya gange tugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero olwokusatu. Tukwatagane nate olunaku olwa Sunday, same time, same person, same issue. Nga tutunulira ensonga zezimu eza business. Era nga program ejja kusigala y'emu eyo olunaku olwa Sunday. The Business Mind tujja kubeera n'omukulu ono chrislule. As of now olunaku olwokusatu olwaleero tukomye wano, mubeere bulungi, mbaagaliza akadde akalungi. Let's keep on subscribing to our beautiful TV station, to subscribing, tusobole okubanga tufuna more information regarding everything mu nsi muno mu ggwanga Uganda. Buli olukya twongera okubanga tukugondezaamu mu mbeera nga tuleeta abantu ab'enjawulo, tuleeta programs ez'enjawulo, tuleeta emiramwa egy'enjawulo. Si koma kuleetera eri gye twatandikira, tugezaako okugaziya nga bw'omanyi TV titebeerako programu emu naye ziba programs ez'enjawulo. Era nga nkugamba ekintu kiri kimu, Katonda akuume obeere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time.